emirimu gyambula nengenda ku radio station zonna ze nalowoozanga entono ezisobola okukkiriza ne ziwulira eddoboozi lyange tezampa mukisa. I remember waliwo radio bagiyitanga Arien. Oyinza okuba tewagimanya. Arien yali y'abayindi ye yavaamu Juice nevaamu eno ya Mwami Balamu bwe mbaseerabidde. Naye zajja Arien. Nagendayo nga bakyawanika na kipande kya Arien. Ne bagamba njagala mulimo. Ne banzikiriza wansi baali mu Kakalinawo ku Martini Road. Ne banzikiriza wansi ne baŋŋamba ogenda ku voice test. Ne bampa empapula z'amawulire ne bambuuza osobola kukola ki? Ne mbagamba nsobola kusoma mawulire. So si kyonna kye mukola ki? Kyemumpa. Nali mmanyi nti njagala kukola ku radio. Naye mu kwagala okukola ku radio biki bye njagala okukola ku radio? Ekyo nakyo kya njawulo. Bwe ŋŋendayo ne bampa amawulire. Nga togasomanga wali ogasomye? Nze nayingira media nga saabisoma. Nayingira saabisoma naddayo buzi n'ensoma amawulire. Bwe bagampa waliwo akayindi akaali mu gundi mu ndabirwamu nenkalaba nendowooza bagenda. Ng'osomyemu nga tonnasoma? Nga nsomyemu bampadde nsomyemu nendowooza bagenda kunkubira. Ne baŋŋamba lekaawo essimu biki you get me tebankubira. Natuukako ekirowoozo ne ŋŋamba nga ndi muowina awo mpulira abasajja boogera ku kizindalo kya radio wino ekyo kyowulira era abantu abali mu wino nayagalako okukolerako ku radio wino ng'ekinjagaza okukolera ku radio wino munaabaamu owa CBS anaabaayitamu n'awulira eddoboozi lyange. Ekyo kyali kyakolera ku CBS? Si CBS ne media ena naye nga ngezeza bugeza nti munaabaamu owa radio anaabaayitamu oba anaaba alina omuntu wekulinaga nti waliwo omuvubuka akola ku bizindalo by'owino mulungi nanzijayo era nayo tebaakola ki? Tebampa. I did not lose hope. Kubanga kati waliwo abantu betugenda okwogera nabo nga baga nti Mwami Lugonvu ne Mukyala Farida bye mwogera nti tukole kino tubikoze byonna biganye naffe twabikola ne Mbazira Tone nali njogera naye mabegakaawo nagamba yakampinga ku radio Equate Masaka okumala emyaka ena nga tewali amuwa opportunity kuyingira mu studio naye nga yakimanyi nti nga bampa ne bakola ensobi ne bampa omuzindaalo olunaku lumu abaana abamu tebajja mukama naye omwana lwaki after so many years of sitting around nga bamanya n'omumanyira bamanyi n'omuwa ku mmere after many years of sitting around omusajja namugamba naye omwana n'oba ogendeko naye mu studio lumu ng'agamba some guy yali akola ebyemizanyo n'agenda naye yali afudde mu studio kuva olwo kakakati batandika kujjusa lwaki omwana tubadde tumutuuza wano ng'atudde ku talent. But you can imagine waiting for 4 years for an opportunity. Towabye nti nze wakati ng'omulimu gwa radio gumbuze nakola emirimu emirala omwalina okgendako e Juba naye ekirooto kye kati omulimu gwa radio nagujja Juba nti wano wonna nga banyimye ntambudde ku radio ntambudde wabaganda wakola ku radio e Juba nagenda ne ku radio e Juba ey'omukulu ono wa Mwami Kasami is it Mwami Kasami waliyo Capital yalinga Kuroko City Hotel Kuroko City kati nengenda nayo ng'oluzungu lwange luki lunafu nenze ngambagamba nti South Sudan wano tulinawo Abannayuganda bangi wulira ekirooto tulinawo Abannayuganda bangi mumpa Oluganda ng'amawulire g'Oluganda wano bagalinda ku ssaawa 8 bajja gawulira mujja nakufuna obulamu kubanga bizinesi ezisinga zaawa ziva Uganda. Ogenda e Juba nali maze okusaba emirimu wonna gye nalowoozaako abamu tebakuwanga chance wadde okugendako okwolesa ky'oyina era bwe buzibu bwe tusinga okuba nabwo nti abasinga tebatuwa mukisa kulaga bye tusobola bwe ngende South Sudan era n'okugenda South Sudan nga maze okusaba wano kati emu ku radio gye neenyumiriza mu ekyali kututa kwali kusuubula bintu birala ogenda e Juba nga Uganda eganye naye ng'ekirooto kyange kizikiza nga tekigaana ate kukola birala era bwe natuuka eringa buli we nalengeranga akalongooti nga ndowooza waliwo ki radio ekirooto kyo kitandika okuyita nga buli wenengeranga bonaga nti omuyimbi buli walaba ebbaala ayagala kuyimbirawo paka ntuuka ngenda ku Capital Radio eye South Sudan I don't know bekyali nayo banyima kati olutalo lugwawo wanali maze okukola connections wano bakapalaga baani Martin olutalo lutuuka 2013 nze ndi ku siini wennyini buli kimu nkiraba
kye nasaba nga waakiri bampeeyo omukisa nga nze sijja ku mpewo naye nga nkuba essimu nga nti kuba NTV nze Ssentongo Frederick Lugonvu wano e Lwengo nga mpulira kikola ki kimmala kati olutalo bwe luggwawo njogera ne Martin Mugaa nti ebintu bye mwogerako nze mbirimu munzikiriza okubawanga amawulire. Of course it was a yes nga buli omu ayagala okumanya what's happening in South Sudan. Ntandika obbawa everything, ntandika obbawa buli kimu. Metro Martin Segawa oyo naye munnamasaka yanyingiza radio naye nga sinagenda Juba era najja ne mulaba era omulimu ne gubula ne mukulu Happy Keban. Kati ntandika okuweereza amawulire nga nsinzirawa South Sudan. Bwe nfuna omukisa okufuluma nkomewo kubanga loota lwasigala luyinda bwe nadda nagamba byenkoze mbikoze nange munsasule mu mutima gwange nga nzija ku radio nga mulaba nga mukama wange muganda wange yenza abadde akuba essimu abadde akwaweereza amawulire naye nziruseeyo siina kenkola ki kenina ne bwe munanteeka mu reporting oba kinja kukola ki nja kukola. Martin Siga wankwata ntwala ewamu ennyinaze Hasfa Namuli. I love that lady. Hasfa Namuli yalinga amanekinga ye editor. Amugamba ono ye mwana abadde atuwa amawulire g'ejjuba. Oh, nsanyusa okulaba enayagala mulimu tumutandikirizzaawa nti wali wenyini wabadde ku reporting. Era bagamba osobola osoma amawulire nti bampa empapula ngenda luli byonna gye nakola nga bazimpanga tebampuliriza ku luno bampa empapula ngenda kale nzikalungi kati kakkanyamu ku speed nga bashepinga already alina somewhere watandikira bagamba on Monday ojja kutandika okujja ogende mu field yona osaka amawulire like that nete tugenda kukusasula musaala mugenda kumpaaki tewali musaala nze mukusooka banyambye na buyambi okunyingiza nze mbagambye temufaayo nja kukola gwe nga kyobaze ki nti kemunampa omukisa ne mbayingira mujja kuwalirizibwa ozinsasula mwagala temwagala naye munaba temuzinsasula waliwo ajja okumpulira asobola okuzimpa nga ngenda mu field on Monday nga ndeeta amawulire olunaku lwe nasaka amawulire gaali ga polisi ntuuka ssaawa 7 bulletin ya ssaawa meka 8 kompyuta sigimanyi nnyo baŋŋamba ga typing empola mpola ngenda okumaliriza omukyala ng'ageze ku mpewo agamba gindeetere. She is so experienced nti wakolanga bulletin naje editingira ku mpewo n'otawulira nga ananaagira njimutwalira bwe nagimuwa agisoma on air lwe lunaku lwange olusooka okuyingirako mu studio za radio. Ate luli wagenda ku area, was it Arian? Nagenda mu production. Wasomera script awo tebakutwala mu studio ku radio nkumpewo gye boogerera Arian bantwala mu ka production gye boogerera ng'ebyo byoyogera wano byebifuluma tebantwalayo kati okuyingira nga byeyogera byebifuluma ntandikira awo njimutwalira bwe nagimuwa bwe yagisoma bwe yakomawo nambuuza obadde okolerawa konze mbadde Juba nambuuza nga tunagenda Juba wakolerangawa konze tewali naye tebampa Mowilo wali ogenze wali oyitayo buyitizi nayitangamu nga buli lwempirira ebizinjalo nga nti mumpe kakisa ne batakampa nangamba this guy is good tandika okukola mpola mpola tofaayo ojja genda kati mumanyira ojja genda oyiga mpola mpola ekyo kibaawo Monday ku Friday tutuuka walingawo program yali ngaaga wiiki aŋŋamba banno bayingidde genda olabe bwe bakola otuulewo obutuuzi okole ki olabe owulirize bwe beeyisa mu studio nga nyingira kwaliko Kabuye Ronald Ambrose Kyabasinga right now bali Buyindi yaliko ku CBS n'afulumamu Ambrose Kyabasinga nga ya hostinga ntuula nze nkole ki mbalabe nga bansaaliza nkimanyi bye boogera bye bikola ki bye bifuluma laba bwamalayo bonna Ambrose aga nti olunaku olwaleero twegatiddwako ate munafe agenda kuba atubuuzaako atubuulire nga sobola muga nti nze nzize buzikola ki kubeeramu ne bakampeereza akazindalo nange nenkasika nembyogera nenkomawo neetonde ewa boss nti sikikoze mu bugenderevu naye ddoboozi ddungi kwata kati eno sitole giyisemu gyo gy'okubawo. That's how I started ogenda on air like that. Naye tekiri nti kyajja accidentally tekiri nti wabula okwefaako
nze yatandika ngamba ne bemutampa musaala time yatuuka nga balaga nti balina okumpaayo 2 omwezi time neetuuka ne ŋŋenda ewa mwami Kato ne mpandiika ebbaluwa ne mugamba dde nsaba ebbaluwa yange n'agiwulira waliwo by'okola ng'osobola n'oclaiminga salary increment naye otandikira eno naye byonna mu byonna nze nazuula nti ekyange kyakola ku radio naye wa ekikulu byonna tekitandikira nti neezudde nsobola kukola ku radio kyonna ekijja nkikola exactly kikyosobola okukola ku radio tosobola kukwata Farida n'omugamba nti genda mu programu ya koona ye wawe weewo wadde asobola obikola ne bibanyumira muko naye asobola okutasustaininga ssanyu lyabawadde olwaleero musobola ne Farida asobola okuweza programu ya music naye tasobola kikola wiiki wabula yazuula nti nze bwenkeera ku makya nempuliriza ebyafaayo by'abantu gye bayise nentunuulira ebyobulamu programu yange yakukyusa bulamu bw'abantu nendaba gye balabamu embeera obuweereza bwange obukola ki bwebuli sente nvaayo neŋŋamba njagala kola ku TV kyonna kyonna ekyo waliwo okwagala n'okusobola kola ku TV then mpola mpola n'olaba competences zo ziri webale nnyo oba bennyini abakulimu ne bakulaba competences which is which gwe kennyini bwalina okusooka okwezuula nze nzijukira lumu bali bankozesa interview human resource nanga naye ng'oli mugonvu nnyo nti nze lugonvu era bayagala okunzijjako erinnya lyange ng'oli mugonvu nnyo gw'onaabisobola interview wagiyisa otya ne bantwala ewa boss bwe bantwala ewa boss naga kikinga anaasobola okukola naye buli lwe nabeeranga ne muzeeyi bugingo nga nti omusajja ono olunaku lwe yajja ali 100% positive ku kye nalaba nti nze bwe bankwasa omuzindaalo ne mbalaga obusobozi bwange kitegeeza nti abantu abakwetoodde bayinza obutalaba wali maanyigo era abantu bangi baga nti naye Farida yali omusirisa akola atya ku TV ow'ensonyi you get me naye kati gwe kennyini gwe wasooka naga nti nze nsobola era nkyewulira era bw'ogezaako okwagala okuwulira abantu bye boogera ettutumu Farida tosooka ddijja mu baaluganda na bamikwano era bajja kunafuya kubanga bo bakulaba ng'akaana kaabwe kali kebalira ne kafuka ne mu mpale byoyogera tebinyuma naye ate waliwo gwe bikola ki gwe binyumira kati bw'ona ayagala okwebuuza ku bantu bano oba osobola bajja kugamba tosobola naye ekibuuzo ekisookera ddala abantu bagamba tosobola abantu bagamba toyina kyoli naye naawe owulira toyina kyoli if yes abaana ne banagamba nti Farida osobola you can make it nga gwewulira tosobola tojja kikola naye ne banagamba nti tosobola gwe ng'owulira osobola oli kikola okwekkiririzaamu n'okwezuula kutandikira mu gwe ng'omuntu owulira osobola nti ye bw'oba ng'owulira osobola kikyosobola njagala kola ku radio njagala kola ku TV njagala kola kino well naye ki kyosobola okukola ku radio oba ku TV omanyi tulina ebintu ebitukuumira mu mbeera gye tulimu Farida alikyali si lwakuba yasinga okusasulwa ku NTV Farida alikyali si lwakuba nti mu Uganda bw'okuŋŋaanya abantu bonna n'obateekaawo basobola okussa ku interview akaana ne kakuba tunuulira mu competition z'abayimbi ezisinga tunuulira Eddie Kenzo we yayingirira okuyimba si ye yawangula naye bangi abaamusinga mu competition ezo they are nothing right now he is somewhere ne bwe bagamba nti oli munafu naye nga gw'owulira toli munafu obwo bwe balaba ng'obunafu wakati mu kunafuya wakati mu kussa wansi gwe geeyambise ng'amaanyi okuswaza abantu kubanga 90% mu bulamu bw'ensi eno tewali bantu banaagamba nti oli mulungi n'abo abakyogera nti oli mulungi oluusi bakkiina bakyogera woli bw'ovaawo ne baga saka akantu kantama naawe oba keeyogeza biki buli bw'oyagala okufrontinga ekyo kyosobola yesaawo naddala bw'obanga tokirinamu bumanyirivu weebale nnyo experience buli muntu aba yeebuuza lwaki alowooza mbu akimanyi kikolangako lwaki alowooza kubanga amaanyi agakuli munda bo tebagalaba gwe ageewulira ate si kyekyokka Farida challenge gye tuwangaaliramu mu bulamu bw'ensi eno kino kya bulijjo abakuli waggulu bakuba oyambuka tobatuuka abakuli wansi bakusika tobaleka oli mu bbanga wakati oli mu bbanga olina okusamba abali wansi wenyigirize kuba ali waggulu bayitemu
yembeera mwe tuli nti tolisanga muntu nze tebanyambye nze gwolaba tebanyambye oyo gwoyagala akuyamba neyamuyamba bameka abamulindiridde obbayamba webale nnyo lwaki analonda muggu webale nnyo nakulabye mukyala Farido oyamba abantu oleeta abantu ab'enjawulo kati waleese oyo omukyala ku NTV nabadde ndaba mwasuze mutya mbadde nsaba ompe ku kontakiti ye leve eyo tugiveeko byayogedde akuwadde kontakiti esinga ebyo ebigambo byayogedde kino nekirimu oba olonda naye abasinga osobola n'okumubuuza nti yayogedde ki nga tabimanyi yawudde kimu nti alina kampuni agenda mumusaba mulimu mu kifo ky'okupiikinga bwe yatandika kampuni gwe walonze kyakwagala muki mulimu so ekyo olina okiyiga ntitogenda kusanga muntu akuwanirira amaanyi go gali mu ggwe okusalawo enkyayi kutandika naawe mpozi ne katondawo naye bino byetugamba mbusimanya kakati nze golaba neetaaga aba obi kakati mwe lwakuba nti mwasomera mu masomero amalungi neva twetaaga emirimu gavumenti egiteekewo yes tugyetaaga naye nga tennaba kugiteekawo kuba tetulabawo hope nti egenda giteekawo kati gwe ogenda kukola ki ogenda kulinda paka ndowooza n'okusoma kwaffe ndoze n'aba topic ya lulala mindset it's part of mindset change webale nnyo nti n'okusoma kwaffe kutuwabya Farida abantu bangi abatunuulira nti okusoma kwabwe kugenda okukyusa enkya yaabwe balemererwa twasomanga waliwo mmoto egamba nti education is the key to success naye mu Uganda n'ensi ya leero kwe tuli education is just a key holder to your success ekisumuluzo kitandika naawe sina buyigirize okusoma kuwanirira buwanirizi buwanguzi bwo kuhodinga buhodinzi buwanguzi bwo nti abantu bangi weekanga ng'abantu abalina zi degree abalina masters abafuna first class degrees abalina zi PhDs they are employees naye tunuulira bannannyini makampuni ago gye bakolera abamu n'okusoma tebaasoma abasinga saabamu abasinga bw'onaakulembeza okusoma kukuyambako buyambi kulaba bintu naye tulina challenge ya leero nti omuntu afuna emitwalo 5 right now nga wa diploma ekirooto kye kyakufuna degree saatandika ebibye bamwongera omusaala n'ateeka obukadde 10 mu kusoma degree ne bamwongerako increment ya mitwalo ameka 25 kubanga amakampuni mangi zesente zegongerako waliwo agatasobola bongerako n'emitwalo 5 agenda okulaba nga 25 waliwo n'abajja okutya kubanga oyongeddeko kituufu obuyigirize gamba hiso oba qualified tetujja musobola alaba olina masters abadde akuwa obukadde 2 bwakulaba nga threat agenda kusaba obukadde 3.4 tunuulira n'okutunuulira nga obadde oli wa degree ne bosi wa degree osomye masters you are becoming a threat to him or her kubanga naye akozesebwa olusi CEO oba you get me waliwo nannyini kampuni ali waggulu ate gwolaga obuyigirize sinti okusoma kubi kulungi nnyo naye kuyinza okuba si kwe kulimu solution gy'onoonya okusoma kutuzibula buzibuzi maaso nti woova ku mitwalo 25 gye bakwongeddeko ng'olaba tegikumala nogaaka asome masters n'ogyongeramu obukadde bulala 10 ne bakwongerako nga kyolubirira omanye ekikusomya masters ng'ofune ka position mu kampuni eyo obeere manager forgetting nti okubeera manager mu kampuni kyekimu ku kyomutawaana eri obulamu kubanga tolifuna budde kubeera director mu kampuni lwaki ng'oli busy omanaginga bya very few kubanga mindset obwongo buli kimu obuteeka ku kampuni y'abandi Lugonvu wakolera wano akola ne bagamba nti Lugonvu wano nga takoze bulungi boss takubira Lugonvu akubira gwe supervisor wa Lugonvu kitegeeza nti weetuka omugugu gwo ne weetika n'omugugu gwa Lugonvu gwe weetikidde omugugu ali eri asuubula mmwanyi so ndowooza enkyukakyuka y'obulamu kyekiri kyewagenda nti abaana bangi basomye naye tebalina mirimu kubanga n'amasomero gafulumya ba job seekers tegafulumya ba job creators abantu bangi buli lwalaba omuntu ayongerayo okusoma alafuba nakubeera mu woofiisi naye woofiisi ziri mmeka ate ng'olwedde ziri occupied you get me